kolere pate naye nga baana balekayo omunyama ne bajja ewaffe gye babatiisatiisa. Abantu b'emikono mwalaba ekyabadde Arua, mwalaba ekyali e Busoga, mwalaba ekyabadde Mbarara ne Mwankole yonna. Kati ekyo kye kibatiisa, naye okusingira ddala batya ekitundu kya wano mu Buganda. Bamaze ebbanga ddene nga babatiisatiisa kubanga obatiisatiisa kye basobola okukola. Olunaku lwa leero ng'abaana tebasoma, naye bwe nayingire mu Uganda ngobererwa emmotoka za patro ezisukka 40. Ezo zitekebwamu amafuta. Bw'otunula abasobola okulengera emabega musa mulaba loole 2 zijeifanga. Emu ya UPDF, emu ya Uganda Police. Ezo bwe zapaakinze Kawempe ne bapakira omu abaana ba Buganda. Era olunaku lwa leero beeteeseteese okuwamba abaana ba Buganda n'emmotoka bazireesawo nga tewali musango n'ogumu gwe mukoze. Mwami by'Abakama yateekateeka okulonda kuno. Mwami by'Abakama tavangayo kwogera ku bantu abasirikale abali mu t-shirt za Museveni abatulinda Mwankole batukuba emiggo ne baganda baffe Abanyankole abalungi babasinga amaanyi. Tanaba kwogera ku bantu be batemula, ku bantu be bawamba. Tanayogera ku makubo ge batuzibira. Tanayogera ku campaign gye bafudde lutalo na tukuba tiyagasi nga tuli wano. Naye njagala okubategeeza baganda bange naddaamu ab'omu kitundu kya Buganda ti luno olutalo si lwa mawanga. Museveni akola bino ebintu kubanga ayagalamu abantu b'Obuganda mwekyawe, mukyawe n'abantu abalala. Ayagala mukyawe abantu b'Omwankole, ayagala balowoozesa nti ebikolobero byakola abikola ku lw'Abanyankole. Naye mwabadde Mbarara mwalabye omukwano gwe twafunye, mwabadde Kabaale, mwalabye Ekisolo. Nga sinagenda maaso njagala okulangira luno si lutalo lw'amawanga. Luno olutalo luli wakati wa Museveni ne banne. Luli wakati w'abanyigiriza n'abakola ki? Nga ku ludda olw'abanyigiriza kuliko Museveni ne banne, ku ludda olw'abanyigiriza kwe kuli Bannayuganda abasinga obungi. Ku ludda lwa Museveni talinaako bakabira ye kokka. Ku ludda lwa Museveni ayinako n'abamawanga gaffe n'abalina amannya agaffe, mulimu n'abalina amannya amalangira. Ku ludda lwa Museveni njagala mumpulirize bulungi. Ku ludda lwa Museveni alinako n'omusajja yeddira olugave gwe bayita Mukiibi. Ku ludda lwa Museveni kuliko abantu abawamba baganda baffe nga Kibuule. Wano wenjogerera emukono muganda waffe Kanatta Muhammad paka kati taddangamu kulabika. Bangi nnyo bawambibwa. So Museveni bakozesa, mulimu Abaganda, mulimu Abacholi, mulimu Abanyankole, mulimu amawanga gonna. Naffe abanyigirizibwa nyina essanyu obbategeeza nti naffe twegase, oba Bacholi, oba Balango, oba Banyankole, oba Bateeso, oba Baganda, ffenna tuli muntu omu. N'olw'ensonga eyo njagala mukimanye mu abantu b'emukono, mu abantu b'omu Buganda, ti bwe muba mulwana temuli mwekka. Ensi yonna eyimiridde naffe, ffenna kati twogera olulimi lumu, ffenna tulina ekigendererwa kimu kyakubeera mu Uganda eyeeyagaza. Mu Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne, mu Uganda nga buli omu aweebwa ekitiibwa, nga tewali awambibwa, nga tewali musango, oba oli wa kabira ki oba oli wa ddiini ki. Ekyo kye kigendererwa, ogwo gwe mulamwa gwe tuliko. Baganda bange bisinga twabibagamba manyimu abantu bamuno muze mutuwuliriza era nga mutugoberera. Muyinamu n'abakulembeze nga maama Madam Teacher Namboze Betty. Muyina abakulembeze nga muto wange ono Maseruka Robert. Muyina abakulembeze nga mukadde waffe chairman wa LC5 Musenyonga. Muyina abakulembeze nga mulima Mayuni. Muyina abakulembeze nga mwanyinaffe Amaniyo. Kikulagira ddala nti ekyokukola mukimanyi. Nzize wano kussa sitampu ku bubaka bwe babadde nga babawa. Tibasebwe ne bannyabo.